Ochalaba Emikolo n'Embaga ku Bukedde TV1. Kulikayo mukuwumulamuko Saturday Edition Kochali. Mugeni jawulo ate okwebaza omwana wange Sandrah webale nnyo webale ddala okutuswaza mwana waffe tukubeko Sandrah mu ngalo olwa kino kyakoze atuswazizza yasiimaganye mwana munne ne balaganya ate batuukiriza ate nawe Steve nga bwe nninda muzeeyi taata Sandrah ebintu tubera mu maaso gaffe senga yayogedde ebigambo byonna bacho nja okwebaza nja okubuuza nga sinagenda wala nnyo kubanga ennyonta ennuma nakuteka ebyange nenjogeza nenjinywa mukadde wange omukulu w'omutuba ne n'abaako bye yayogedde naye kiba kizibu okugamba nti ebintu bino mbirye nga Sandrah tomuzikiriza nimbye Sandrah njagala mu ngeri y'enjawulo otukakase ebintu byebatadde wano nga ne taata wona amaze okutuula ebintu bino Sandrah tubirye okakasa mukamwake byawandiikibwa bigamba bayita Rebeka ne kuno bayise Sandrah ogenda wira omukutu okiyo amaloboozi okiwangi mbadde ngamba ebintu bino tetubirya wangi tetubirya owulidde ssebo tata nedda towulidde tata mbadde ngamba bwetuba kubirya tusooke tubisabireko bannange omwana mukulu yose Yesu yanaza kebibi kitame kayogedde ku kintu ekyo okiyo bwe kubanga kubisabira omwana ono yakuzibwa nga alimu eddeeni njagala eyo wali alimu essaala ennungi bamwakazinda kwano tusabire ebintu bino aliwo twekatonda ekitiibwa kitaffe omulungi twakubaza olunaku luno kubanga gwe walumanye waluteekateeka Sandrah ne Sibiri nga bazaalibwa tebalifuuka omuntu omu twakubaza obudde bwotuwadde twakubaza ebirabo byonna bino ebyeteddwa besibidde okuva Embuga era twongera okuwaayo ebitegekeddwa bino mu maaso gaffe bitugenda okulya tubirye tubinywe era twongera okubifuna amanyi n'okwongera okuweereza nya kitaffe n'omwana n'omwe mutukuvu okiyo nesenga waali ne taata ne batoobe bonna weebali n'omu bakulu mu kika waali n'abasigadde nsaba otwanjulire ebintu bino byotuletedde sabo kitange tuweereza amaloboozi bannange agabe ebyokunywa amaloboozi tubeegayiridde okiyogera maaso kitange bwe twabadde tuva Embuga ne bantikka omulimu guno bakulu banno baŋŋambye bwentuuka wano ebiva Embuga sibyanaamiriza ate ne banfalasirana nnyo yali atunyonyola ensonga natugamba titwagazisa abantu okwanjula n'abo bonna abo teneteeka bulungi bafune ekibasobola okuyiga bakole okwanjula naffe ne batugamba kitugeza ne tulalula ebintu ebyokwanjula okujja okweraga obwerazi mu bantu ne tugamba kale tufuneyo ebintu ebijja mu bukadde kale nga 3 ngaawo tujje tusobole n'okwagazisa n'abatanakukola kwezimba bulungi sebo kitange nga bino byonna byetuleese birabo byammwe engalo zimuleezo zisiima birabo abaana batuletedde era mu mazima bino byonna byolaba wano mu shaliya wasibyeko wabukaaya bakulu bano babitwedde ne batugamba nti nebigenda Embuga nebiva Embuga tebabyanaamiriza tebyanama tebyanamaese kyona kiri weewaawo kitange bwe bivudde awo ne ŋŋamba nti no engalo siziwulira bannange ezisiima ebintu nga n'abaana bawolenzi neŋŋamba buli omu yeewana kikye owa boda yeewana n'elementi
sanga twogera bika bya mmotoka oba binambo element n'ofuna eyasimanyi oba bezitaba nesagala kumanyi netugamba naffe gyetuva gyetuweerereza tuleeseyo buno bunyo tetuwagala kuleeta ebyo buli omu yali alabyerabyeko twagazisa abantu ebyokunywa ebirungi nga kaslide abayita milk stout kitange tulina ne kared kitange buntu buli wanno bonna bungi ate nalaba bintu birungi biri Nairobi Breweries wesimye oli ku mukolo abagandi wano waliwo kitange biri wano kutta si kutta kulonda wewaawo ebitumiza kitange bino bina byabakulu era njagala webaba bitwala netubakakasa ati tuli basajja baganda bwate obuva abava Memmengo netuleeta Buganda yonna yonna nitugikubawo tuli bayiiya tetubeeraga bana bakola ddole bonna bakola kitange tutwayiiza netusinga abaddole walolabyeyo ddole ensajja sebo kitange kitange buvuma waali ngabanyabululi mwali sese kweba naye gyali ekyaggwe kitange nali ekyaggweyo ne batugamba engalo bannange ne busiro mulabe mwali bannange naye bulemezi ne bagamba mbufe tuli balya naka ne bambuza ab'ekyaggwe muli balyaki ne muli abatuwayiriza ne mawokota kitange mawokota mwali mawogola busiro kabula butambala gomba obuddu buwekula koki singo banetu sese bajja gamba tuze mu kweraga ebintu ebyo gyebiri ofuna sente kasitoba ng'ofunira mu dollars bayinza ogikolera saba kitange netugamba kino n'abakulu bane munatusonyiwa temutulopa embuga mbutula ludde okwanjula omwana omukongo oli musanyufu soka osale wano naki kola obulungi muganda wange wagitaata njagala omulangira akwase mukodomi we enkoko bane ekitange tebirabikira mu vidiyo nti nze natenguye embuga bibeeko kale bajja kubanga badde mwongerereyo balekabijadatanisa okunyiiganyiiga kabitonyiiga muganda wange anti mune bayinze natumiddwa kakati no bomuwadde haga abongedde muwandikire kacheeka gendo gizeemu sente. It's a blank check, right? Yeah, it's a blank check and I'm feeling feeling around 9 digits. You understand? Okay. Unbelievable. tukoze eki kino Sandra bannange ate kitange gyona badde nzija nsanga omulangira ali mu nnyumba ayimba neŋamba mulangira ngaessonyi likutta naŋŋamba mbw ayimba ne mugamba ogenda nti agenda nekyo gyendaga ne mugamba olwogubadde ng'ayimba nkuwa mu masu nga gakyayokya enkyala etisi yajja kunkyalira kwekundaba bampalaba bakugula byasoba kanokolaba mwenya mwenya sanyu lya ssuubi lya mugenyi tasobola kunjiwa kikafuuwe tebimanyi ebyo ebyekkiyayi balaganya okunja ddala bagenja kujja amasimu gakyayokya enjala etishi yajja kunkyalira kwekundaba balaba nanti bakugula byasoba kanokola sama kitange mwana wabubu kunjagala ndinyesandala era okujja okundabaniranga wambuda kalulubujenyebekanidda lavu yamegenda kuba ya.com oyita wisu wali erinnya lye noyogera neryo nebiggula access grant agalo byonna bikuteereddemu
oteketeke mu ngeri yemu bwe tumala katta mukago n'okuzaalibwa omwana ave mu nnyumba ng'azaaliddwa n'ebiseera byonna bikoze ki nga biwedde naffe abasigadde eno tube nga tutambula akayimba katwala Sandrah mu nnyumba n'abasimabi bamwedimawo omwana mwenzi ajja kuyimuka mpolampola otiibwa litaata mwana munyumba ya taata ofuse oli mwana olidde mulako ojja kubeera wano ojja kusembera wali taata taata ajja kunywako naawe akuwe akuwasa omutongole tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta abazza kuwamu akamuffe addeketa n'ebikola ebyewuno akabonero akalaga nti ki otyo era mu kaseera kano ab'ekika babako omutwe balonze n'abaako obugambo mu ddakiika ensamusanvu ezitali nvanvu bwabuulirira abaana bano oba balonze ani simanyi tusanyusa atawo yendoza mutegedde kubanga Samuel tuzemu okubangiriza nate ate nendabanga Steve Kalema Omulangira aze mu bufu bw'ejjalo Dawudi yawasa musigalyani Galuchamus nawe uze nowasa musigalyani Galuchamus amanya agange nze Kalusezwali ati nganze omutima gwa kaya buli emisonzi so omutima gwaffe guli era bwetuba tukanka abalangira n'abambejja nitukuba obukadde oba tuwera twagala kuzimba embuga yaffe ey'omutuba ogwo kuba mwemuva omulungi oli namana bonna boolaba